Katonda yange. Divorce jebale. Wesimbe nawo. Wesagera kuchaka wempe. Amatulaga muwadde. Okutule. Nete muntu afudde. Kanze bwekangira bwerere. Mbolochi. Enange. Oh. Kakati muna gwalu. Banna siyenze. Ekisoka spelling ya Simo is S-I-M-O, not S-A-Y-M-O-R-E. Nabadde njagala nembozi kanya atugireke somula twerekereze. Simo siye marking guide wa Simo yenna. Omanyi abantu lwakwana inategedde era sinze mulungi nnyo ku side eri. Mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oye omuntu yeso ku muntu abalina future abatasobola kulowooza abatasobola kutula ku plan nga nagala kugenda mu maaso tukola ebiseera ebisinga ababesi ku bantu babeera baleebeesi abatalina kyasobola kuyiiya omuntu bw'obeera ng'omwesibako n'ebiseera ebisinga akuvaluwenga katono nnyo naye omuntu atula n'alowooza nga tesibye ku muntu n'omuntu eyandikulowoozeza kulowooza ku kinene nnyo agamba naye ono gundi kikyayiiya ebiseera ebisinga obeera nga omuntu omwesibyeko omwetunzeeko ye yakulowooleza tebakuyise lwaki ogendayo tebakuyise lwaki ogendayo aba tebakuyise niko kwefuula kyetwala ogende mu maka g'omuntu omukaluubiriza obulamu yabadde ne kiro y'ennyama y'emu ogiyingiddeko n'abaana be tebasobodde kulya abaana ne bawangaala mu bulamu bwabwe nga batamiddwa ekibayita omugenyi kubanga bwajja babajjako essuwaani zaabwe Kasongo mbona wewe bamu kajanja ojja tege mujja tegeera mwe genda mumuletedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mama yake kama naye Kasongo yeye mumbali nanga kimala kijja kumala ekyo kimale kituuke kimale Kuba kati bwambanze mukyala wako mawati ewaka. Abakyala tugumidde ebintu bingi. Kati oyo omuddaabiriza otya? Abanze ne kino ngenda kibagambira wano. Nze buli muntu Katonda gw'ayawula mwesonyiwa. Buli mu Katonda bw'ayawula ng'omuntu mwesonyiwe. Sigala mu. Olaba ekizibu ekyo. Tukirina nnyo ku bantu obala nti nze kino kisoka kigamba ffe every after 5 years kyusa position wobadde vaawo kubanga abantu bakumanyiira okukulaba batandika okubuusa amaaso ebintu ebimu byokola ki byoli kava jasanga wale abantu aba struggling ennyo waki oyo tankola waki nze oyo tankolera ekyo waki oyo nze takinkola ekyo because oli wa bulijjo jali kwanga olaba ng'oli alina kyakulira abalala ng'afiirawo nga naawe wandibadde mmenti okufuna ekimu okuva gyali naye nga gwe kyo takikola ki ng'oli mu bwongo tekimujjira nti gwe n'ekyo okisobola oganye kyusaamu kati ekyo kiri eri mmwe bantu then era eri mmwe oyo omu ku mmwe abadde omu ku mmwe bwakyukanga mwewale kubanga kya butonde obutakkiriza nti omuntu asobola okubanga yagenda kivala nti atukate n'abeera mu kanakola bwati nogamba embwene mmanyidde ani yampita bwati addamu nakukola bwati oyo si hafi kubanga ye we yasemba yali asobola okukola kati obanga oli wekka nogamba kangende kuba oyo kati amumanyi oba oli n'abantu naawe n'osika gaasi it is very okay omuntu akuli waggulu okukubongako it's not okay gwe okumubongako ozunza amagalo kwebola ne mpox ali mu ggwanga tekiri bwekito kye ngamba bannange bw'ofuna
ekido kya Museveni it is okay kyokka gwe tosobola kuwa Museveni kido tukifunemu emirembe kati ekyo gy'onaakoma okwanguyirwa kitwala. Let me give you an example. I've always told you badde kyali wa Bobby kuva dda bwe twali ku share fefe bus twali ku tebonge ekigundi ekimala oggwamu naye naye ku tebonge esembedde wali maaso ba Bobby naje ne bafunira tebo endala wali like everyone was behind nga omayo omuntu okyukayo ati kati amaaso gaffe ne gasinkana bonna banubi eli bakyali bange ne muweereza kajjambo bambi ndowooza for him he felt it's not okay. Me I thought that was nga so asimba line egenda wali abasirikale babawunsaye bakusituliraawo paka yenyini we yampita bwati and everyone got the attention nga hafi Bobby akuyita nentambula bulungi majestically ningenda nembabuuzaako bannange Katonda asitula abantu olw'ensonga mugenda kunyiiga mugenda kuswala mugenda kuzirika nze omusajja waswala mukyawa kitwala nsonga eno bino kyamawulire ekyokubiri eno nayo nsonga nkulu guno omulimu gwaffe gwakwogera osobola okuba nga wayawukana n'omuntu nga mwogera bulungi along the way kubajjukira luli bwe yali akyali ku level yammwe ate teyali na level yammwe naye lwakuba yali akyali mu byammwe ng'osobola omuyingira nakkubira oba ontegeera kale ennaku zino olumu tulikoodinga katakyasobola kulikodinga kitegeeza nti ne lwewasembayo obutaba ku luuyi lwe teyafuna mukisa kukugamba nti nesaimo sikutegedde oba okitegeera kakati guno omulimu gwakwogera gwa opinions naye obukozi osobola okuwa opinion omuntu nemukola ki nemunyiiza kakati awo nno publicly bw'oteŋŋanganga muntu nze kana akasembyeyo sikayinaako buzibu osobola okugenda n'obuuza ku mukulu era awo wagambye naye nakuzo sikyakutegeera awo omugambira nti mukama wange ensonga bazadede naye nagamba kati nekiggwa ne wano publicly ab'amawulire okuleka nga oli kyaliiwo nnyo kubanga ojja kugenda gwoyogera ekyongologolo olwadde endowoozayo naye endowooza yo neetamusanyusa naye n'akusanga mu bantu n'agamba n'akwokya live bamukubye genda kyokka n'option y'okuba nga teyamulaba naye saagala mugiruling out asobola tyabo walabye abagamba akasajja waki nomubuuza ku Museveni mwakamubongako emeka adrai watuwa kusho yonna nga we yaba mwakamubongako emeka ayagala omujja mu ntebe gwe yagala obbongako